Akabondo k'ababaka ba Parliament abava mu bitundu bya Buganda aka Buganda Caucus kyaddaaki kalonze Johnson Ssenyonga Muyanja nga ssentebe waako omujja. Muyanja abadde ku mbiranye ne Theodore Ssekikubo yawangudde n'obululu 40, ye Theodore Ssekikubo yasobodde kufuna bululu 17 bwokka. Wano ssentebe omujja Johnson Muyanja wasuubiriza okukolagana wamu n'abo bonna abawanguddwa era n'asuubiza okubeera omuntu w'abantu. N'obumu tebujja buzze naawe omukulembeze obuteekawo tujja gezaako okukyalira ababaka mu bitundu byabwe nga balina emikolo egyabwe balina ensonga ezaabwe tulabe nga tutambulira wamu nabo beetaaga obuwagizi bwaffe buli omu yeetaaga munne. Akalulu kano akabadde muvaawo mpitewo kabadde Clyde Asotere mukono ng'abalonzi beesigamye ku nsonga 5 okusalawo wani anaabakulemberanga. Ababaka bakatiriza ekyokuza Buganda ku ntikko nga banyweza Namulondo okubanja ebyaffe n'okuzuukusa ensonga ya federo. Obutawukanako na nteekateeka za kulonda zaasooka ne ku mulundi guno ababaka basoose kubagana mpawa olw'ekiteeso nti Ssekikubo ne Muyanja babadde bakkiriziganyiza okugabana obuyinza mu mpalo. Omwami Muyanja Ssenyonga asooka afuge emyaka 2 emyaka 2 bwe giggwako nti emyaka 2 ate bwe ginaayita oli abalonda ekyo tekiri mu constitution. Chairman wa mudumu mukabera constitution tulonde njoleke vote kama bisebateka myaka 2 kyonagenda kola ki sebateka wali eyigo mwagina munne abasabira mu kalulu tukalewo tugere mu kalulu. Mu mwezi ogw'omusanvu ababaka balemererwa okulonda oluvannyuma lw'obutakkaanya ku nsonga ya ssentebe omukadde Godfrey Kiwanda okukubiriza olukulonda nga bagamba ekisanja kyali kyaggwako dda era nga yali tateekeddwa kukubiriza lukiiko. Ssentebe omujja asuubiza okuteekesera kutabaganya ababaka ab'omu Buganda kubanga kye kimu ku bizibu ebisinze okuzingamya akabondo kano. Okusoomooza okutolekedde kutandika kuweereza. Obuweereza bwaffe twagala butandikira mu kulaba nti tusisinkana ababaka abakiika mu lukiiko olw'emmengo ku ludda luli tweyongera okuba obumu mu bwe tufunemu omuzannyo ng'omupiira ogw'okusamba n'ogw'okubaka ababaka abakyala n'abakyala abeeri. Ate n'oluvannyuma twalyagadde tufuneyo omusomo Buganda Land Board etusomeseemu ku ngeri gy'ekolamu emirimu abantu bagende ng'otubuuza nga naffe tumanyi byonna tubaane kubanga ate abali mu kukoonagana obukoonaganye tuuza nti kijja tuyamba okutambuza obulungi omulimu gwaffe okutuweereddwa nga tukolagana bulungi oludda lw'emmengo ate ne gavumenti ya wakati. Ababaka abamu betwogedde nabo abava mu bitundu bya Buganda ebitali bimu tebakkiririza mu kabondo kano nga balumiriza nti abakalimu beenoonyeza byabwe so si kukulaakulanya bya Bwakabaka nga bwe balowoozesa abantu. Kati abamu banoonya obubondobondo obwo okubukola bafunirawa ku kyokulya not to serve. Ezenanka zaali badde nga ziteekebwawo to serve people. Kyova olaba nti kati n'abantu abali credible abamu bagenda badduka ebintu ebyo bibikaminze useless. Emabegako eri abantu bajjanga mu kokasinga ezo nga babeera ne program n'olaba nti n'omuntu gw'olonze mu kifo ekyo naawe ng'ayimirira n'ayogera ku nsonga zammwe ng'olaba nti ajja ziggusa ne bw'oba toliwo. Naye kati tulina bano tunoonya bwa minisita, tunoonya mukulu kumulaba amabanja gatutta, tunoonya omukulu tunaamusisinkana tutya kati ze gurupu ezo ze tulina actually Omuganda aguyita omuyeye gw'abantu n'olonda n'omuntu nga naye naawe okiraba muli talina substance y'ekyo kifo ky'omulonderemu naye olw'okuba nti okulonda kuba just past time londe muteekeeyo mujjuzeeyo babeereyo eyo. Nze ndi Muganda kyotayinza kunsazaamu mmanyi Buganda gye njagala bw'erina okufaanana erina kuba n'obuyinza obuyinza bw'ebyebufuzi n'obuyinza bw'ebyenfuna. Onfuna bulungi tosobola kino kya movement kyewambye nti Buganda Caucus omwogezi Simeon Nsubuga nange munyagwa ntuula omwo ne Ssejjembe w'omutwe ntuula omwo malirize kakati Simeon Nsubuga agenda njogerere kakati ffe ng'ababaka ba Buganda nandi mimi ekyo tekiriyo kyerabire. Buganda Caucus ke kabondo omwegattira ababaka ba Parliament okuva mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo era nga kalina abakiise abasukka mu 10 nga bino bitundu 3 ku 4 ebyabakiise ba Parliament. Steven Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.